Judith. Gansa nsokulaba. Kale ngompise mangu shishi. Owa. Mbadde nenkulowoozaako. Uli utya? Je ndiba. Uli bulungi. Bwe nti nga bondaba. Webale kujja na kutuukira mu bwangu. Kiki buzibuki? Buzibu si bunene. Ne Judy obulamu buno nabulabye butono nnyo. Kiki mwanyina zaati? Ebintu byonna bino olina obikolako speed. Natudde ne ndowooza. Nga ndaba ebintu speed gye mbivugamu ndowooza oba ntono. Ate etya sooka ombuulire. Nina mukwano gwange. Bambi twamuziise. Ndowooza lwa wiiki ewedde ku Lwokubiri. Sorry, nga kitalo. Omwana yafudde mu myaka emitono ataleka mwana. Mama. Natunuddemu n'endaba ensonga yo gye wali oŋŋamba. Eruwa yonna. James lwaki towasa? James lwaki towasa? Okirabye nti nali mutuufu. Era buli we mbadde ntula ku buli n'ebigambo bye ne binjigira. Ne ŋŋamba James nfe nga sizadde ku mwana ku nsi kuno. Era ensonga ekumpisiza ya muwala gwe waleeta Pulisira. Abadde ki? Era omwezi ogujja tugenda kukyala wa mukwano gwe. James, oyo mwala tumuleke. Mutima mulungi ngenda kunoonyeza omukazi omulala bw'oba olirwedde ng'ogenda kuwasa. Omuwala wamundeetera bulungi nnyo n'oŋŋamba omumanyi n'oŋŋamba buli kimu. Omuwala by the way saasooka mwagala olw'empale n'oŋŋamba naye eby'empale obiraba ajja bitereeza asobola obitereeza ne ŋŋamba okay bw'anaaba abitereezezza kiri fayini katukaŋŋene n'omuntu ono. Nga siriyasi. Omuwala tumuleke tufune omulala. Buzibu ki? Tumuleke oyo muveeko tufuneyo omulala. Judy atendekeranga ebintu bannaye okunteeka mu mudu n'omala n'onjijjamu n'onsuula. Judith, bakazi bameka bondeetedde? Balinga bana. Lwaki nemedde olowooza ku ono? Nze kati mpulira ŋŋanyi. Omanyi nti oli mu kuzannya mu fiiringi yange? Fiiringi amangu ago gwe zijjirawo amangu ago. Judy nkumanyi ku kintu kya ssente olabika baakusasudde. Baakusasudde meka kale nzikuddize? Tompayiriza. Sinamutundako. Judy baakusasudde ssente meka nzisasule? Tewali yansasudde. Ozanye ku mutima gwange gw'oliko omaze okunjigiisa omuwala mulabye bulungi nnyo twogedde omutima gutandise omwagala. Omanyi ekintu kye bayita feeling n'omutima. Judy ogenda kundwaza. Ojja kundwaza pressure. Kubanze mukwano gwange yaŋŋamba nti omukazi omutuufu tebava wano mu kibuga bambyala. Obimanyi naawe abakazi bamonyabonyeza wano bawano ku kibuga. Tugende ekaliisizo tunone omuwala oyo. Mwanyina ze sigenda kusuula mu bunyangano. Bireke tufune omuntu omulala. Ekituufu kiri nti nkubulya James mutima mulungi. Oli omuwala togenda musobola mazzi mawanvu. Gavana sikutegeeze obwedde olwanyi. Kasasese obwedde onywa mwenge gwonna oyagala gumalako. Meya ebyo tebyabaddemu. Ate noweewuunyisa nywedde mwenge mungi naye simanyi lwaki. Omwenge tunagunywa misala bendegere. Wamaleeta nenywere bendegere. Tunagunywa misala bendegere. wamma nange kanenywere bendegere. kanywe. Tunagunywa misala bendegere. wamma nange kanenywere bendegere. Somalamu. Omwenge tunagunywa mitala bendegere. leeta nange nenywere bendegere. Wenywere nywa nywa nywa. Wenywere nywa. omwenge tunagunywa mitala bendegere. Wenywere nywera ddala. Keko keko kakamu. Meya wange obadde oddawa? nze ngenda waka ate kati onsubira ngenda wawalala nze ngenda wange. kikiwa kugenda kukolayo ki buno obudde? ngenda wa mukyala wange solomera ninze kuva ku masya sinyaddala. Leka naawe
tugendeke wabberedde tusooke tulabe kuba wali omwenge kati oyagala kulyongera mwenge okumanyi nze mbadde leero ndufundiki ate olufundiki nga siddamu gasobola kuŋŋamba nti kano kakumaze ate ekyo kikola ekitegeera okoze plan kati katugende wabberedde naye nno ogonkoledde ani gwoyisa abavubuka otuzaala yebazibwa akoze eki Babu, kale toka abasirika. Sirika omukwano. Toko nabe ngalo kale kwemmere. Nabe ngalo kwemmere. emmere Naba. Sirika, naba bulungi Bobo. Nena kuwa emmere leero ewooma. Kankuleetere emmere. Sirika olidde? Sirika. Kanete emmere. Sirika kale. Bobo, kwake mmere. Kwake mmere oli. Lyako. Lyemmere. Sirika, embazi zino kale lya. Bobo, sirika, lya mmere mukwano olidde. Koza munva. Koza, ne Bobo naawe. Biki byokola? Kale, lya omuceere kale. Lya omuceere. Kale sirika olidde? Lya. Lya. Nawe Bobo teweetonyeza. Lya bulungi owulidde? Lya mami agenda kukomawo. Mami agenda kujja. Mami agenda kukomawo. Matini aliwa. Matini yagenze ne mami okimanyi yamuvuga. Bana atera okukomawo owulidde? Tebatudde. Bobo bagenda kuleetera ice cream ne juice. Lya. Lya mmere. Bobo naawe. Kale nsonyiwa mukwano. Kale lyako. Lyakana akawunga. Owulidde? Lya kawunga. Kawunga. Lyako baby. Baby. Lyako kale. Lya mami anatera okudda. Mami anajja. Akusange ng'okkuse. Owulidde? Sirika nno. Bobo toli mukwano gwange. Kale lya emmere. Lyako naawe. Bobo ngenda kulya lindako nze namaze dda okulya owulidde? Kati gwe ly'okkute owulidde? Lya. Emmere yange. Bobo olaba? Olaba nkwagala? Kati lya emmere. Lya emmere okkute. Oli mukwano gwange. Ndi mukwano gwe Bobo. Olaba nange ndidde ku mmere yo. Lya emmere. Kale sirikawo. Sirikawo. Mami agenda kukomawo ne Matini. Owulidde? Kale kwako owute ku kijanjalo kino. Ofuna amaanyi mukwano. Bobo wuuta. Njagala obeere bulungi. Awo nno yongera. tuve wano tugende. Obulamu buno Katonda bwabakuwadde nabwo obaliza Katonda kintu kikulu nnyo. Oba bwagala butwa. Beautiful. Sayina bubu. Obulamu bwe mutambuliramu si bulungi. Okuba nti mubeera buli kaseera nga mutamidde ne kumacha kuno butyali budde bakumacha. Naye kati mutamidde mutambula mugangayira mu kubo buno obulamu si bulungi. Yesu abeetaaga. Era Yesu lyekkubo ge mazima bwe bulamu. Tewayinza kutuuka eri kitaffe oyo kujja ko nga yise mu Yesu yekka. Kazi Olaba tutamidde. ate n'ekirala guno okutugamba okutamira guno omwenge gw'ovumiriza Yesu kenyingi yatuusa amazzi n'agafuula omwenge kumbagekanya kati ate gwatuganya omwenge
we mutwe mwogedde kasase ebyandikibwa bigamba gwe Bible olabika ogisoma kifuula nenga togimanyi Yesu nga bakubunga agenda atambula bwatyo nga tagala Yesu yali mutumba abo Yesu atwetaaza mirembe yeetaaga omuntu akyuse n'alokoka n'atambulira mu kubaga amatuufu n'agenda mu kyaki n'asaba bavubuka Yesu abeetaaga fere tumwetaaga tuleke naawe Yesu ayagala mulokoke muve mu mbeera gye mutambuliramu naye gwomanyi omwenge bwe gwoma oyogera lwakuba tomanyi buusa nze meeya oba obuze gavana tujja kubuulira the beautifulness in taking alcoholism kyeyinza okubategeeza kimu nti Yesu abeetaaga era abaagala fere tumwagala ayagala mulokoke mutambulire mu kuboga amatuufu kati erina kuba olabye ffulu tuleke naawe ategeeza omwalo ogulya onja kukusitula funtira muli entama naawe kakati njagala mbategeeze ayagala bafuula abantu ab'omugaso ku kitundu kino gavana ono tamanyi nti nze ndi meeya gw'oli gavana muleke sasimanyi tuvana mu lukiiko ffe tuli ba mugaso nnyo ku kitundu kino amanya gange bampita Pastor Vic nga kyaki yange eri waggulu awo bagiyita Victoria Ministries bamufunye akadde muyitangayo ne tusabako ne tukungana ffenna nga tusaba ki omwenge yatuwadde mukyaki temuli bantu mwe bali naye namwe Yesu abeetaaga tuleke naawe ffe tugenda nakunywa muyitangayo tusabako ffenna bantu bakulu okwebuza amagezo gazolaba nga tuli bavubuka bano naye owaayi kirina kupina ate simanyi bakasina mukazi kirina kupina kubandeke solomera solomera nsiwasanga gwena solomera ate mpola mpola omukazi bwatako kasi onkwasa meya AKASATTIRO basatira